Anatera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti weekumira wano ne tutambula ffenna 24/7 oliwaddemu kuba nti osubscribinga gwe atanaba ate nawe ya subscribinga ngamba nti big up on yourself ogamba kyetali wange ng'oli mu nsi za bweru muganda wange oli mu bwakyeyo oli mukolerera mabujego oli mukolerera future yo oli mukolerera baana bo oli mukolerera bba oli mukolerera girlfriend bo oli mukolerera mama one tata wo nkugamba nti muganda wange kyokola kyamaanyi ye gwensonga lwaki Uganda ejjeja kubeera y'amaanyi era egenda kubeera ku mutindo ogw'amaanyi ogwawagala ngamba nti like tuli bavubuka ffenna tugezeko kuba nti tucapa osanga mukama anatubikulira anatugulirawo ne tugenda mu maaso ne tukola ebintu ebyamaanyi ebyesimisa Uganda tukwaniriza nateera atula okalire tulina ensonga gye tugenda okwogerako olunaku lwaleero ate nga yamaanyi naw mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Sali y'omu ku basajja abatandise okuba nti bawamba internet n'okuba nti batraininga mu bintu ebimu recently yakavayo kuba nti tulaga nga ye nechali oba ne mutabanyi wa Bobby Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala oba Mr. Kampala nga bavayo ne batulaga nti bo tebalina tabu nga bakiringa bonna era ebifaananyi bino byavuddeyo ne bita nti bibutikira internet now Alpha Theory Sali ngono ye mutabanyi wa Bebe Cool omukulu mu Zuwena ne Zuwena Chirema omukulu ono yavuddeyo recently n'abaako ekifaananyi ekyatandise okuba nti kyogeza abantu obama no kino ekifaananyi Alpha Sali ku myaka 16 yavuddeyo n'aba nti atulaga girlfriend we nga tulaga girlfriend we omupya girlfriend we gwalina sawa zino era nga abantu bangi batandise okuba nti boogera ebikankana abantu nno Alpha yabadde apozinze ku swimming pool nga bava kuwugamu ne girlfriend we kwogata n'okuba nti bakiringa mu bifo ebyenjawulo mpola mpola kino nno abantu abasinga batandise okuba nti bajjakinga mutabanyi wa Bebe Cool ku myaka 15 omwana omuto bwati batandise okuba nti bamukuba n'okuba nti bamugeera ebigambo ebyenjawulo abalala bagamba nti waliwo gwe twalabeko nga gamba nti Bebe Cool ali mukuza batabanyi be bubi oba abaana be atandise okuba nti abakuza obubi n'okuba nti tabafaako balivinga obulamu bwabwe recklessly nga tebafuddeeyo ku future n'okuba nti biki ebidda mu maaso n'okuba nti endwadde zeeyongera mu maaso like endwadde esobola okuba nti zibalumba mu maaso so n'olwekyo batandise okuba nti bakuba Alpha Theory Sali nga bamugamba nti omwana ono ayonese ku myaka mitono nnyo ddala then kati waliwo conversation batusewo nti kati botunulira Uganda genda developinga ate nga tulina abantu betwegombawo tunulira Justin Bieber ne girlfriend we yasooka kumufuna nga n'emyaka 16 kugata ne basita abalala ne mwe abali ebungereza London USA mukimanyi bulungi nti omwana ku myaka 15-16 abeera ne boyfriend oba abeera ne girlfriend nga like tebakinako buzibu naye kati wane Uganda bw'okikola families kogata ne community ebeera etandika okujajinga era nga ebiseera ebisinga bakuyita nga omononefu now Alpha Theory Sali y'omu ku bantu bwe batandise okuba nti bakalirira nga bagamba nti Bebe Cool tafudde kuba nti akuza abaana be bulungi wabula abaana be bayononeka bonna nti botunulira omukulu amanyikiddwa nga Sali like Alan Hendrick Sali ngono mutabanyi wa Bebe Cool ate nga muyimbi y'omu ku bakyali era y'omu kubamu kube batandise okuba nti basongamu enwe Sali no oba Alan Hendrick Sali bamulumiza okuba nti ayagala Jackie Kateme ate nga Jackie Kateme y'omu ku bakyala mbw abakulu abaludde mu industry eno naye nga ate tebavaayo so mbu Jackie Kateme azaala Alan Hendrick Sali so bagambye nti abaana bano Bebe Cool tabafuddeko kuba nti abakuza mu nkuza ennungi ekijja omuviiramu emitawaana n'okukaaba n'okuziikako abamu mu maaso because otandika ebyabakazi mbungo oli ku myaka 15 future yo eba ntonotono now
nange njagala kuba nti mpa submission yange ku bintu ebimu mbagamba nti bannayuganda tulekerawo kuba nti tujjajinga ebintu bye tulaba ku intaneti ne weakness z'abantu abalala because nabo abantu baba ne challenges nyingi ate nga nnene like baba ne challenges nyingi gye batasobola kuba nti bavaayo buli ku kimu kukitugamba so bwe muvaayo ne muba nti mukalirira omwana wa Bebe Cool bambi ku myaka emito 15 mutandika okuba nti mumwagaza abakyala abangi naye nga ate yavuddeyo natulaga chaliwe just mbagamba nti mukola kikyamu tulekerawo kujajinga abantu nga ate tumanyi kituufu naye nga ate Alpha yavuddeyo natulaga girlfriend we mpola nga bapozinze like bantu ne mutandika okuba nti mujajinga family ya Bebe Cool kugata ne Zuwena Kirema nga mugamba nti Bebe Cool akuzizza abaana be bubi naye ate Bebe Cool tajja kuba nti anonya sente ate adde n'okulingiriza Alpha biki byakola because afena tukimanyi nti omuntu omukulu ennaku zino abantu babeera responsible ku bintu ebibagattako especially ebibayamba developmentally so sisubira Bebe Cool kudda okugamba Alpha aniyo gwekubisa n'ebifaananyi bla bla so Alpha yavuddeyo natulaga ebifaananyi nga pozinze aneka girlfriend ke ekyavuddeko abantu okuba nti batandika okuba nti bamukuba emisumali n'okumukonjera ebigambo ebingi asimanyi oba Alpha agenda kikola atya naye nga ateze simulinako buzibu kuba nti ku myaka 15-16 asobola okuvaayo natulaga girlfriend we because ku myaka 16 abaana munamu abasinga mwaviirako embuzi ku myaka 14-16 around there oba oli musajja oba oli mukazi especially like abakwala abasinga obungi baviirako begadanga oba begatta n'abasajja oba abavubuka ku myaka 14-16 mu Uganda so n'olwekyo Alpha si kive kyakola musajja atandise okunyumirwa obulamu bwe mpola so byebyo ebifa mu family ya Bebe Cool kogata ne Alpha asali omuto nga bagamba nti ayononese ku myaka emito simanyi gwe kicho kyogerako naye oliwadde bokuba nti oleka comment yo wansi awo ne tuba nti tutambula ffenna mpola nsigade Ntambi Chimso Rich Boy Maxwell Junior osobola okunfollowinga ko wali ku Facebook nkozesa Ntambi Chimso ate nga ku Twitter nkozesa Chimso 16 bye bye.